Ku Lwokusatula Ssabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalonze Ssaabalamuzi Omuggya Flavian Nzeija okudda mu bigere bya Owinyiddolo eyawezezza emyaka 7 nga ssemateeka bw'alagira. Ono lwaleero akubye ebirayiro nga Ssaabalamuzi omujjuvu ku mukolo oguyindidde maka g'omukulembeze w'eggwanga Ekisozi mu disitulikiti y'e Gomba mu nteekateeka eyitabiddwako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, mukyala we Janet Kataha Museveni, amyuka sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa, minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao, Ssaabalamuzi Owinyiddolo n'abalala bangi. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asinzidde ku mukolo guno n'atendereza emirimu egikoleddwa essiga eddamuzi gy'agamba nti girabwako okuviira ddala we bajjira mu buyinza. Judicial issues. It delays the progress of the projects, of the industries and so on. So it's good that you are talking of having a dedicated unit. Museveni yeebazizza Ssaabalamuzi awummudde Alfonso Owinyiddolo olw'amaanyi n'enkola ez'enjawulo z'agunjizzaawo okutambuza emirimu mu kitongole kino. In Kampala here, Buambo, some of the people have been arrested. So if you ask the public, they will tell you what they think about the actions of your people. So auditing the judiciary using citizen intelligence is really... Pulezidenti asabye Ssaabalamuzi Omuggya okuteeka amaanyi ku kulwanyisa enguzi mu kitongole kino kubanga kye kizibu ekisinga ekiviirako abantu okujja obwesige mu ssiga eddamuzi. You are emphasizing corruption, because corruption is the biggest problem, and you are also emphasizing citizens' intelligence, because that's what you are saying. Because this justice is a service which is rendered to the population. Ssaabalamuzi Omuggya Dr. Flavian Nzeija yeebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'okumuwanga obuvunaanyizibwa era asuubiza obuweereza obulungi eri abantu. The people are our bosses, so we interact with them to know how we are dispensing our justice to them. And we have one national court open day in a year, but then we have quarterly. Every court must interact with the public and the district leadership, so that we understand where we have problems. Ssaabalamuzi awummudde Alfonso Owinyiddolo yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'obuwagizi bw'awadde ng'ekitongole ekiramuzi ekyanguyiza nnyo emirimu gye. I have the pleasure to congratulate my younger brother and successor, His Lordship Dr. Flavian Nzeija, upon his appointment and eventual swearing in as Chief Justice of Uganda. A position of immense responsibility. Ssaabalamuzi Omuggya Dr. Flavian Nzeija yabadde omumyuka wa Ssaabalamuzi Ronald Kitanda ne Moses Junju, BBS Terefayina, Ageesigika. Weewaawo tweyanza nnyo Ronald Kitanda ne Moses Junju, ebyo nno nga tubitadde ku mabbali.